بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبتلا وكل تيم بقعدة لبيك إسلام ميديا تباني رزا مبرنامج يفي obukulu bw'okuyunga Oluganda kiyite Suratul Rahmi nga yi programu yaffe esookedde ddala ku nsonga yaffe ey'okuyunga Oluganda omwaka guno 2024. Tukujjukiza ekintu kimu nti weekumbire ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media otambule n'okumanya emikutu gyaffe YouTube, TikTok, namba zaffe sindika message tukuyunga group yaffe ya WhatsApp. Amazima gali nti ojja kusesetuka baada Allah okuva woli. Programu eno okuyunga Oluganda Suratul Rahmi au Suratul Arham tugitambuza ni mukadde waffe seeka waffe Semwogerera Hamza. Alhamdulillahi al-aliyyil a'zami dhul jabarut wal jalali al-afkhami wa alimul ilani wal mukattami wa sakinil ardi muhkami wa rabbu kulli kafir wa muslimi bana samawati bighayri sulami wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana maulana habibana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan ya'dil jami' salawat ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammad salaman ya'dil salamahum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سو مكدي wange Sheikh waffe chokera ddala tubakulisaayo umra ya December. Alhamdulillah. Mwebala omulimo gwe mwakola nga Labbaika Travels amazima gali nti abalamazi baali basiimu. Alhamdulillah. Soba Allah atwongera amaanyi obusobozi n'enteekateeka ennungi mu lugendo olwo era nga abantu abatula ku lutimbe gaggadde twongera bajjukiza nti enteekateeka yaffe ya Ramadan yatandika dda bweyandeetaaze okubeera nga wegatta ku Labbaika Travels okubanga ogenda mu lugendo olutukuvu. Kusaba ekintu kimu nti genda ali ku Cham Towers office number 221 ku Cham Towers shopping mall obeere ng'osaayo akasimbi insha Allahu ta'ala teekayo ensimbi zokola investment mu Allah subhanahu wa ta'ala tijaratun lan tabur. Mpozi Sheikh naam Sheikh ekyowunyisa mu lugendo olwo nga bwe twatambula kirabika mu bantu be twatwala e Makka mulimu abagoberera emisomo gino egya Suratul Arham. Mashaallah. Kuba kyoleka nnyo mu lugendo lw'e Makka. Allahu akbar. Wali kye twagamba nti no Suratul Arham okuyunga Oluganda kitegeeza okubeera nti omuntu yeeyisa bulungi mu kubeera nti asobola okukwata ssente n'abeera nti akola ki awa ku muganda we. Kyalabika nnyo mu mbeera mu mwezi December ng'omuntu yakwata ssente n'abeera nti yaziwaayo muganda we agende e Makka. Hatta waliwo n'omukyala yali alina okugenda naye n'agamba ya Rabbi nze naliyoko badde nsaba ssente zino muganda wange agendemu ne maama we nga ssente zonna azisasudde. Era kyalabika nnyo nnyo. Naye Sheikh nze nasonyiwa mukisa bwe gujjanga ndi wakuddayo seeka kangene mbasabire Allah abakowoole tukole enteekateeka naye kantuukeyo nze mbayite ya Rabbana inshallah ta'ala. Madina wallahi bifo bitayiza ko tusaba Allah atuwe obusobozi obugenda ffe kennyini ate nga ne baganda baffe nabo tukoze eki al-awdatu mal-awda. Allah akkirize. Amin ya Rabbi. Mukadde wange tuvuddeko katono nnyo ku nsonga za umra ya December. Naam. We twaviira wano 2023 twali ku nsonga yaffe eya qati'atur rahmi. Naam. Twala Suratul Rahmi okuyunga Oluganda twakulaba ebirungi byako ne tuyingirira kukutula Oluganda obubi obuli mu kukutula Oluganda. Naam. Nga twali tutandise okutulira asbab ensonga eziviirako Oluganda okutukawo. Naam. Twatunulira ebintu bingi omwali ta'khir qismatul mirath okubeera nga tukeereyeesa okugaba ebyobusika. Kakasiza ddala nti abatambula naffe ku Labbaika y'ensonga batandise okulaba obukulu bwayo kubuga omusomo guli mulamba. Ne twatunulira aljahal omuntu obutategeera kikyakola. Omuntu ayinza okuba nga tamanyi magnitude ya nsonga gy'akola amaama rabbihi maaso g'omulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayinza okuba nga tamanyi eri hadithi la yadkhulul janna khatur rahim nga takimanyi naye ekirungi ekiriwo nti falhamdulillah
abantu tuzze tubamanyisa Naam, ate n'ekirungi ekiri mu basiraamu baffe n'abatali nti abantu bagezezzaako okujjumbira ekigambo okusoma era omutimbagano guno gukoze kinene okusembereza abantu irimu gwenyini we batudde tusaba allah jalla jalaaluhu allah atuyigirize n'ebitugasa era allah atugase n'ebyatuyigiriza nabyo twatunulira dhaafu taqwa obukendeevu mu kutya allah subhanahu wataala obunafu mu kutya allah subhanahu wataala nti omuntu ayinza okutegeera nti kyengenda okukola kikyamu naye olw'ensonga nti okutya allah subhanahu wataala kwalina mu mutima kunafu n'atendewaliro n'amaliriza nga takoze eki takoze byateekeddwa kukola olwaleero insha allahu taala awo wennyini wenjagadde tutandikire ku nsonga ezeeyongera ku ezo mukadde wange ensonga kyendala eziviirako okutulawo oluganda. Naam, alhamdulillah, mu nsonga eziviirako okutulawo oluganda imamu nga bwe twatunuulira era ogenda zirabanga zonna zirina engeri gye zikwatagana naate waliwo ensonga enkulu gye twali twabuusa amaaso oba ye yandibadde esooka kuba ate nayo yeviirako ate bino byonna byonna eno ensonga yeviirako aljahal yeviirako takhilu qismati mirathi yeviirako dhaafu taqwa gye bayita alkibur. Alkibur era nsonga nnene nnyo mu nsonga ezikola ki eziviirako okutulawo oluganda kuba imaamu omuntu mu kika mu famire omuntu bw'asitukamukko mu position tugeze omuntu ayinza okuba obimanyi imaamu omuntu ayinza okuba bamuzaala Masaka eyo bamuzaala Iganga oba Kamuli oba wa wonna wonna naye aba n'asoma kati mu kusoma kuno ne bamuwa position nafuna position yonna oba minisita oba MP oba kansala oba ali Bubezi Kampala position ekyusa omuntu nabeera ng'afuna takabburu va ku position imaamu omuntu nga wongambye okuwangalira Kampala omuntu asobola okuba aveeyo era obiwulira nnyo omuntu nze nave Masaka nabavaamu nga mmwe temukola ki nga mmwe temulina kye munnyongerako ye kyalowooza nenzije Kampala era abantu banyumya nnyo n'agamba najjirako ki najjira kuloole nze naye kati sente nzaziina ndikaana kambaata era kye banyumya so omuntu ayinza okuba tajul kabir n'afuuka omusuubuzi ow'amaanyi n'atandika okubeera nti afuna takabburu eyo n'omuntu oyo imaamu yeerabira ensonga zino nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama hadithi nga Abdullah bin Mas'ud ajogera agamba nti Nabi agamba la yadkhulu aljanna man kana fi qalbihi mithqala dharra min alkibr. Allahu akbar. Era Nabi Muhammad kyali ategeeza okulaga nti wabanga inamu tukayita akanyinkuuli omanyi ennaku zino mba nkuba omufano abaddu mbakubira ku liiso ly'empeke y'akalo si kalo naye eriiso ly'empeke y'akalo nti singa obeeramu n'akantu ako bwe katyo akakiburu akokwekuza akokwerabawo Nabbi agambe terijjana ku muntu ayina so kiburu no okwekuza okwerabawo okulabira abannongo obalabira mu kiti eki mu kiti kya wansi nga gwerabira waggulu yeba kiburu. Era Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamala okwogera ekigambo ekyo omusajja omu nabeera nti yabuuza nti waliwo munne azin ayina ayambala bulungi azin ayina n'engatto ze nnungi kati ng'atandise okweraliikira nti oba n'okwambala obulungi abeera nga alina kiburu nga yeeraliikirira. Era Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kitwagadde okujjamu yagamba qala rajul inna rajula nti waliwo omusajja Nabbi abeera nga amugamba inna allaha jamil yuhibbu aljamal nti Allah ye muki mulungi agala abantu abakola ki agala abantu abayisa obulungi natubuulira definition yaki ya kibur nagamba alkibur ye kwayita okubeera nti omuntu abeera ne takabburu okwerabawo okweyisa nti nze azin nsinga abalala kitegeeza batalul haqq wa ghamtu nnas kuwakanya mazima na kukakkanya abantu okakkanya abantu kuwakanya mazima nti oli mutonde n'ebyolina Allah yabikuwadde si nti gwe obifunye mu maanyi go nantegeera n'okukakkanya abalogama nti nze mbasinga wallahi
seka bameka mu bwa abakakkanya abantu mu famire zaabwe ne bakanya n'amazima kibula wanga nkugambye nti mu butuufu kiburu azin yereeta ate dwafu takuwa omuntu afuna takuwa entini nabeera nti tatya Allah omuntu ono atandika okubeera nti era bebakeereya okukola ki okugaba emaali y'abamulekwa ye ng'alaba baganda be ba wansi tebalina ssente wendifuna obudde ndijja ne tubikolako ebyo ate babalindiridde ekigambo kye bannaye bino byonna twandibikoze naye Hamza tannayogera Hamza ndi bize obuzibu bwammwe abamukyalo temulina mirimu kati mwe mulowooza nti buli muntu ali awo talina kyakola bwendifuna obudde ndijja ne tukwasaganya ebyobusika ya rabbi ekyo kibi nnyo sheekh ndowooza okirabye kivudde mu kwerabawo yeeraba wayinza okuba nga baganda be yabakuza alhamdulillah ayinza okuba nga baganda be yabawa emirimu yabakozesa neki ne mu ofiisi oba ne mu maduuka kati ngalabira ddala tasobola kugabira ku level yemu eyeba kiburu kigambo kwekuza seka kigambo kinene so kigambo kinene wallahi wotulina ebigambo byabamanyi ku kigambo kiburu wallahi olabira ddala nga ebigambo by'amaanyi kyobola nga sheekh Allah yenyini atugamba nti omuntu yenna alina takabbur fadkhulu abwaba jahannama khalidina fiha falabisa mathwa almutakabbirin ayingira omuliro emiryango gy'omuliro jahannam ate nga jajjiberamu lubeerera nga kibi nnyo fabisa mathwa almutakabbirin nga kifo kibi nnyo okubeera ekifo ekyenkomeredde eri abo abeekuluntaza ekitegeeza nti bonna abeekuza mu famiri zaffe ne beerabanga bakitalo Allah subhanahu wa ta'ala kyagenda bakola okubakkakkanya kiburu eyo okubajjamu okwekuza okwo muliro jahannam ate yeekuza akimanyi ti inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhura wallahi Allah tayagala ki twatambula mu nsi muno nga boostinga yeerabawo kyobolaba nga ku aya ziri eza Lukumani weyali akola ki weyali akubiriza mutabani we abuulirira omutabani yamugamu wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhrika al arda walan tablugha al jibala tura wallahi byali bigambo bikulu tutambula mu nsi muno nga weeraga teweeragiragira ku baganda bo kakkana ya rabbi kubanga toyinza kuba lwatika mu ttaka tosobola toyinza kugamba nti tetuyinza kusanga athari netugamba Hamza alabika yayise wano bwe tulaba enjatika eziri mu nsi tekisoboka ayinza okuba Hamza yayise wano ate toyinza ne bwona bustinga ne weetwala nti oli wakabi toyinza kusinga nsozi buwanvu tosobola zenkana Allahu akbar era omuntu yenna ayina takabbure akitegeere nti Iblis nti ezambi lyakola takabburu okubeera ne kiburu lyezambi ku mazambi agasookera ddala okulabikawo nga Allah yakatonda omuntu era gegamu ku mazambi amanene agaviirako ne Iblis okubeera nti yava mu bantu Allah bakola kibayagala Allah yamugoba mu kusaasira kwe era omuntu oyo akimanye nti aba afaananyani Iblis kuba Allah yenyini atugamba walaqad khalaqnakum thumma sawwalnakum nembawe ebifaananyi bimuli thumma qulna lilmalaika nendagira bamalayika bonna isjudu li adam muvunname fasajadu adam oyo kulw'ekiragiro kyange illa ibilisa bonna ne bavunnamu lam yakun minasajidin Iblis nyo lyagaana okubeera mu bavunnama era Allah alibuuza ma manaka alla tasjud idh amartuk Iblis gwe kiki ekikuganye okuvunnama ate ng'ekiragiro kivudde eri nze yakutonda era lyo ne ligamba ana khairu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin laba wallahi subhanallah okwenda kubayita okwekuza ana khairu minhu kyetwogeddeko musinga wamutonda khalaqtahu min tin ate nga sheekh mu bufunze nayo tugenda tunira nti hujja ya Iblis yali nfu nnyo kuba Allah kyembadde njagala twongereko era omuntu yenna yenna eyeekuza akimanye nti empisa zagoberera khulq alkibr khulq min akhlaq shayatin mpisa za shayatin ate suubira nti waliwo agala okubeera n'empisa eza shaitani fenna twagala kubeera na mpisa nga za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba Allah gwe atuwanga ekyaki kudwatun hasana ekyokulabirako ekisinga naye era omuntu yenna bw'obanga olinamu akeekuna seeka nze natuuse ne ntandika okweraliikirira
wallahi era tubeere nga tweraliikirira waliwo okola ekintu omuntu olwawo kumuddamu message obeera weekuluntaza kuba waliwo abantu abakusindikira message nogamba eno kibi nnyo kabaani muddemu ne mutowo seka ayinza okusindikira message nogamba naye kano akato kaŋŋamba kijja kakubira essaawa yonna yonna gye njagala so yonna yonna ebaaki ebakiboru kuba kweraga naye Sheikh kyenjagadde abantu bano bategeere abatulaba ku Labaika Islam Media timbutuufu eno hujja ya Iblis niyo yali nfu eyo gamba nti ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin nze wantonda mu muliro ate olina omutonda mu ttaka nze musinga naam ekyo kifu nnyo kuba ye Allah yennyini akulaga era eno Iblis tugigamba nti yandibadde azin egoberera ekintu nti nno Nabbi Muhammad ogobera nti Allah yennyini we yatonda Adam alayhi salam yamufuuwamu omukka gwe ogw'ekitiibwa omukka gwa Allah era nga Allah bwatugamba nti Allah aba yatwala obudde n'afuuwamu omwoyo mu kitonde kyamaze okubeera nti atonda ate ng'akitonze n'emikono era ye nga bwatugamba faidha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaw lahu sajidin nti bamalayika ebalaba bo nga Allah amaze kuba bamalayika nabo basooka kwakana nga aya wogimanyi mu suratul Bakara Allah wabagambira nti ngenda kuteeka inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء byonna naye wano Allah akulaga nti zo zimalayika olwamala okubeera nti zasooka ne zikola ki ne zigamba Allah abantu bogenda okuta naye Allah olwamala okubeera nti atonda omuntu ono nga zimaze okuleeta ettaka n'afuuwamu omwoyo zalabanga Allah kyakoze ate kinene nnyo kyakitiibwa nnyo era zo Allah atugamba olwamala okubeera nti ekintu kino kibaawo zo zavunnama zimalayika zategeera ne zivunnama ate n'ekirala zo ezavunnama ekyo kyokka kikulaga nti zaalaga ekitiibwa kyani kya Allah okubeera nti Allah afuuyemu omukka ogwo ate akukyala waliwo ekintu abatulaba ku lutimbe gaggadde kibateekeddwa okutegeera nti ebintu bino Allah byatulagira okukola mu b'eŋŋanda zaffe mu neeyisa mu kuyambagana mu kukwatagana bino Allah subhanahu wa nga tonnatunuulira gw'ogenda kikolera sooka otunuulira ani akulagidde kuba Ibirisi alina ekintu kyatatunuulira yatunuulira kyagenda kuvunnamira naye teyatunuulira ani yamulagira kuvunnama teyakitunuulira ye yatunuulira Adamu instead of okutunuulira ani amulagidde kati naawe waliyo nga atwala ku lutimbe gaggadde olina ensonga z'ogayaalirira mu b'eŋŋanda zo naye nga tosigayaalirira lwakuba nti omaze okutunuulira ani akulagidde otunuulira b'ogenda zikolako naye tukujjukiza ekintu kimu nti jjukira akulagira byonna bye tuliko era yakugaana qati rahmi ye yakutonda setugamba alhukma illa wujuda wa adama wallahi teteeka lyonna erya Allah zindina okukolebwa azino baaliwo ensonga oba tewali naye nga wabaawo ensonga goyinza okuba nga togitegeera nga Allah akulagira naye ng'ensonga tokolaki osooka kukola bamalayika babagamba nti isjudu li Adamu basooka kuvunnama kuvunnama ekiragiro kya Allah tuvunnama lwaki tuvunnama basooka kutegeera kino kiragiro kyani kya Allah kati gwe alina ku ssente baganda bwe bayambe nga tonnatunuulira lwaki obayamba Allah yalagidde kituufu ate era ne Iblis eyo yalina otutegeera kiri kyobadde ogendako annahu makhluq biyadillahi ta'ala timazima ddala nti kino ekitonde Adamu alayhi salam Allah gwatonze amutonze n'emikono ge egy'ekitiibwa ekyo kimufuula okubanga Adamu asinga ebisigadde byonna tobolanga Allah ye yagibuuza ma manak an tasjudu lima khalaqta biyadayhi kiki ekikuganye okuvunnamira kyenkolagidde okuvunnamira kyenatuna n'emikono gyange ate wano etujja mu hadithi eno nga erivaako Abdallah bun Amr fi tafdili ala almalaika gyali agala okubeera nti atulaga lwaki abantu basinga azin Allah abaagala okusinga ziki Allah yabawa ekitiibwa yabasula mu madaala okusinga zimalayika eno hadithi era nga
atugamba naam qalat almalaikatu malaika zagamba ya rabbi qad khalaqta li bani adam ad-dunya yakuluna fiha washrabuna fiha walbasuna yankihuna era zategeeza Allah nti abaana Adamu bo bawadde dunia balya banywa bambala bawasa kyobola nga Sheikh waliwo abantu abatategeera ebyengera ebimu okuwasa kyengera kinene Sheikh naye abantu era nakulabye musomo gwe mwabaddeko ogw'okuwasa Abdallah ibn Masud yagamba nti newandibadde ennaku nga ziri 10 newandibadde asigazaayo ennaku 10 Allah amujjulule weze ennaku 10 yandiwasirizaamu omukyala so tukubiriza abaganda baffe banne abatanasoma nyina abaganda bange abaganya okuwasa nina n'ababivaako abawasaako ne babivaako obweraliikirivu abakkirize bwe tubeera nabo muli tubeera n'obweraliikirivu obugamba nti Allah anzijulula atya musisinkane nga siri mufumbo kituufu seeka maiti gamba obeerawo otya nga toli mufumbo amazima gali nti maiti y'omuwulu tenyuma ya rabbi ge mazima gennyini era gundi zimalayika zigamba Allah faj'al lana al-akhirat kama ja'alta lahum nti naffe hadithi gabetya zigamba zimalayika faj'al lana al-akhirat kama ja'alta lahum naffe Allah enkomerero yaffe gitufuulire nga ukola ki nga bano bafuulidde edduniya eno naffe ku nkomerero wali tukole ki tuwaseeko Allah n'agaana ne ziddamu omulundi ogwokubiri n'ogwokusatu era Allah n'akola ki n'agaana ne Allah ebigambo by'amayiriza nabyo yagamba wa izzati yalayira ekitiibwa kye era omuntu akkirizibwa okulayira n'ebitiibwa ebyo ye Allah yennyini obunene bwe ebitiibwa bye yagamba wa izzati la aj'al salih man khalaqta biyadayya tisobola kufuula omuntu omulungi bw'ati gwentonze neki n'omukono gwange ogw'ekitiibwa kaman kulta lahu kun fayakun ng'oyo omuntu gwe natonda obutonzi gwe natonda n'ekigambo kyange n'ekigambo kun fayakun malayika Allah subhanahu wa ta'ala batonda nga bajja mu kitangaala yalagira bagezi nti babeere ne bakola ki naye ono Allah subhanahu wa ta'ala went an extra mile tetugamba nti waliwo obukalubirivu bwonna Allah bwe yayinamu ekyo la abadan tuba waliwo naye wabula n'asalawo biizzatihi mu kitiibwa kye Allah n'obuyinza bw'alina n'agamba nti ono ye Adamu alayhi salaam n'aba n'amuvaamu ye kamutonde na mukono gwange ebisigadde bonna yabitonda na kiragiro naye bwe yatuuka ku mwana Adamu n'amutonda n'omuki n'omukono era yeri ekizampo gye twayogerako nti olaba inna mathala Isa inda Allahi ka mathala Adam nti Isa ibn Maryam Yesu mu maaso ga Allah alinga bolaba Adamu alayhi salam min turab thumma qala lahu kun fayakun bonna bamuttaka Adamu yamutonda muttaka raga nti beera nono mwenyine Isa Allah amuyisa Maryam alayhi salam naye nga nakyo kiragiro kye alagidde nti saate yamutonda n'emikono gye egy'ekitiibwa kyo bolabanga oli Sheikh yali mutuufu otugamba nti azin mulungi okusinga byonna ebito abantu bonna abasinga okubeera obulungi omulungi Adamu alayhi salam naye ate asinga okwagalwa asinga ebitonde byonna ngo byonna obigasse bamalayika majini bantu miti ebitonde byonna makhulukati za Allah zonna azisinga era Sheikh tandikubiriza Muhammadin sallallahu alayhi wasallam olaba Lukman yakubiriza bweyabuulirira n'abantu abatulaba wano ku Labaika Islam Media bataata baffe basenga abooluganda ab'emikwano bandibadde ng'ebintu byasinga okukubiriza abaana ne famiri zonna kubeera nga babakubiriza okubeera nti tebazimba babeere beetoowaze ennyo Sheikh we twabadde mu kuziika olunaku olw'ejjo okosejjo wetwazise mukadde waffe Haji Twaha Sempala Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinahu fil janna abanno omukadde wa muganda waffe Sheikh Rashid Sempala Sheikh Yusuf Sempala Sheikh Hamza Sempala bonna betutambula nabo Basudaisi Sempala betutambula nabo ku Labaika ategera mu bintu ebibadde bimanyikiddwa ku mwami oyo Allah musaasire mubaddemu okuyunga oluganda Seeka alina bahufadha abasukka abataano alina abaalimu abasomera e Madiina abaalimu abasukka abataano naye omwana yabadde ayogera agamba taata ye
kyalinga ayogera yali ayogeranga ddiini bannayinza enjagala mu baana basome eddiini nga ye takwerera school fees okujjako ng'oli mu ddiini ng'era kwe kuzisasula n'amaanyi naye omwana bye yaŋŋambye Hamza ono byayogedde taata we ebbanga lyamaze wano nga mulwadde yabadde nga amugamba ebintu bitini nnyo ng'amugamba kutya Allah nakubeera ng'abeera mugonvu tabeeramu na kiburu yonna yonna. Yeseka liyinza okuyitibwa eddiini buyinza okuyitibwa obukkiriza nga tolina tawaadhu kubanga tusuubira nti eddiini kye kirina esooka okujjanjaba mu kifuba ky'okwekuza era bw'olabanga ng'omuddu gwatula ku lutimbe gaggadde kobeere ng'oli muwalimu kobeere ng'oli mugagga kobeere ng'oli ki naye ng'olaba nti ku ddiini ettono ly'ogenza osomako ne ly'ogenza oyongera kumera biwawaatiro manya nti eddiini ekuli mu kifuba terikola mulimu gwayo waliwo akamugo kubanga mbiraga nti eddiini mweri mu kifuba mulimu okukakkana n'okubeera omuddu omukakkamu eri abantu. Ate Sheikh olina okukakkana bino ebigambo bya mutontoni yagamba wala tamshi fawqa al-ardhi illa tawadhu'a tayinza tambula waggulu wansi wano kungulu kwansi kuno okujjako omuntu omukakkamu fakam tahtaha qawmuhum minka arfa'a bameka abali wansi w'ettaka wano oba otunuulira Allah nga bakusinga n'okusinga bameka mu bo weba irimu nga yekubustingira bameka mu bo abayina irimu weba bukulembeze bameka bakulembeze abali mu ttaka bahitira bali mu ttaka Saddam Hussein bali mu ttaka sebyo byonna omuntu ayinza okubeera ku duniya kuno wallahi nalooza asosokola seko omuddu abeera n'ofiisi si kubeera na kizimbe abeera n'ofiisi bbiri bweziti n'ayagala buli kitonde kyonna kirinnyeko naye nga wallahi waliwo abalina ebizimbe waliwo abalina streets nga they own streets in Kampala ate nga abamu Allah abatadde mu ttaka. Saba Allah jalalu Allah atuwa obugonvu. So ebyo ebigambo byonna sika kigambo takabbur kigambo kizito nnyo naye omuntu yenna alina takabbur Sheikh akimanyi nti ekisookera ddala takabbur al-kibr kuba min asma'ullahi mulimu al-mutakabbir Allahu akbar etegeeza nti oba otudde mu ntebe gy'otateekeddwa kutuulamu kituufu yeri aya yenyini law anzalna hadha al-Qur'an ala jabal la ra'aytahu khasha mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amthal nadhibuha lin-nas la'allahum yatafakkarun huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash-shahada wa huwa ar-rahmani rahim huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabal al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Allah yamenyawo ebitendo bye n'aleeteramu amannya ge ag'emirimu ag'ekitiibwa mwe mwajjira erinnya eryo al-mutakabbir ate Allah yawukana ne hadithi eri Sheikh gye twasimanyi oba weeryawo Allah we yagambira nti al-kibriya'u yali ayogera ku al-kibriya'u ne izza ng'agamba nti ebibiri byambalo bye ebibiri ebyo teteekeddwa kubeerayo muddu yenna yessa mu byambalo ebyo kiri kyoyogeddeko Sheikh nti akkirizibwa okweyita ekitiibwa kyonna ng'ekitiibwa ekyo kirimu okulaga obugulumuvu bwe ye Allah yekka era yalayira nga byalayira biraga kikyali kubeera mu bitendo bya Allah min sifatillahi mulimu okubeera nti al-kibriya'u wal-kibr yakkirizibwa yekka yekka eyeekuza waggulu w'ebitonde bye ate ng'era ateekeddwa kubanga yatonze naye seeka omuntu ava ku kyokwekuza nga ffe nnyini Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gwe tugoberera era kiri kyeyayogera nti ana sayidi walad adam wala fakhal mbutuufu yakyogeranga era yagamba nga sikoze nze akulira abaana ba Adamu bonna nga ne Adamu mwali naye nga sikoze ate nga seewaanye naye nga yali mutawaadhi nnyo yali mutawaadhi nnyo kyova olaba nga ye yatya nnyo ku bitiibwa byonna kuba yali mukulembeze yali mukulembeze mu politics waliwo abakulembeze bo nga ye mukulembeze nga naye talwananga kati nga omukulembeze ono gwe twagala okuleeta wali omuwuliddeko mu magye sinti akale gwe baagala okuleeta sijja kuyingira politics ekitegeera naye ekyengezaako okugamba nti omuntu asobola okuba omukulembeze
nga nitabirangako mujaasi nga talwanangako ne Nabi Muhammad sallama yali mukulembeze yali komanda ate nga akomandingira ku front line wali nga akomandingira ku front line era hodi twagiraba mugiraba musiira Badiri mugiraba entalo zonna muziraba ziyalwana ate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam va ku byobukulembeze yali takulembera yali akulembera Hijazi yonna yali akulembera nsi yonna yali omusajja atoyogerekeka naye okubanga naye wallahi otulira ebitibwa by'omusajja oyo kati ate n'osoma ku bimukwatako mu kubeera nti tetujja kiyita kwekkiriranya wabula mu kubeera nti yali musajja mugonvu Allahu akbar kyovola banga atukubiriza nga bwatuuka ewaka abeeka beewuunya ayingidde ng'avudde eri ng'ava kulamula naye ate nga bwatuuka ewaka ate abeera mwami mu maka ng'ate mugonvu watuuka ku booluganda ate nekiyitirira kyolanga agana baswahaba bonna baswahaba bali batandise nga bamuwa ekitiibwa nga batandise okumuyita amannya n'abagamba nedda temumpita amannya gonna gonna ekitiibwa Allah yakiwa wabula mumpite ana abd Allahu akbar ndi muddu wa Allah wa rasuluhu mumpite omuddu wa Allah era kyetukubiriza n'omuntu kuba ma khalaqtul jinni wal insi illa liyabudu lwaki tobeera n'ekitiibwa eky'obuddu gwe kimanye nti kuno ku nsi oli muddu wani wa Allah ate Sheikh era mumanya Allah gaagala kyobola nga nabbi atugamba ayagala nnyo Abdullah Abdurrahman era aliwo omuganda affe wano gwe bayita Abdusabur amanya Allah gakola ki omuddu waki bagatuma abaana omwana wange alenga erinnya lyo kalimulaga kikyali nti ayinako mukama we Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi wallahi ensonga gyokonyeko Sheikh ensonga nko sebyo byonna byongera tulaga nti abantu ffenna twandibadde twegendereza nnyo kigambo kwekuluntaza ate nga yali oba yali Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah bwe yali ayogera ku nsonga y'obukafiri al-kufur yagamba nti empaji obukafiri kwe buyimiridde yaleeta empaji nyaruba naye yagamba nti empaji ekulira empaji ezo zonna ye al-kiburu okwekuza okwekuza okwo okwefuula owakabi okulaba nga gw'osinga abalala bonna yagamba nti eyo empaji ekulira empaji ezisigadde mu bukafiri buli lwofuna akantu mutima munaako okwekuza oba otandise kukuba erikuyingiza ate okujemera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh ensonga gyenjagala tukonkludinge nayo tugitegeeza abantu bano abeekuluntaza abeerabira waggulu kuba tugambye bawakanya amazima omuntu asobola n'okufuna takabburu ku mubaka wa Allah omuntu asobola okwogera ku Nabi Muhammad n'atamusalira oba tomusalidde oba ofunye takabburu ku ye nti asobola ofuna takabburu ye kennyini ku Allah nabeera nti Allah amulagira okusala naye takola ki tasaala kyobola nga nagambye kino ekya kiburu kiyingiramu kukola ki kyekizaala byonna ebi kyekireeta okutulawo oluganda kuba ogenda kutunulira abaana ba taata w'omuto ogambe nti naabo bali bubi tebalina kye bajja kungasa ogenda kwetunulira nga famire yonna nga tolaba obwetaavu bakyalira tolaba obwetaavu oyo ne wessimuyamba kati yali nyamba ddi abantu babeera ne kubulwa kuba bweru abantu babeera mu Amerika famire emu ng'eri mu Amerika negamba betwaleke Uganda temuli makulu abo tebakyali ku levo yaffe ate nga nebirabira inna Allah la yanzuru ala ajsamukum wala ala alwanukum mibiri tatunira kala atunira mitima Allah atunira mutima na kumutya Allah subhanahu wa ta'ala. Era Sheikh njagala abantu tutegeere nti Allah yennyini atugamba nti la yajuz omanyi omwagamba tekikirizibwa al-kibriya eno okubeera nti omuntu azin al-kibriya ekitendo kitendo kya Allah sifa ya Allah era la yajuz tekikirizibwa muntu yenna okubeera nti akola ki yeteeka mu ngatta ezo era aba agezezzaako okubeera nti akola ki aba ayingidde mu lubu lw'aba Firawuna aba ayingidde ne Karuna okwekuza okwo oba oyingiridde olubu lw'aba Firawuna ojatuka mu maaso ga Allah yaumul fasl ku lunaku lw'okuteekulula nga Allah akuteekuludde nga gurupu gyakutaddemu yaba Firawuna ba Karuna ba Hamana mwotambulidde wallahi tusaba Allah atutaase kadde bange ab'ebitiibwa abatula ku lutindo gaggadde Labbaika Islam Media ekigambo kino kyetwogerako bulwadde bunene era kireetedde families nnyingi
kubeera nga zeekutulamu abantu ne batuuka n'okufuna sides olina agamba nti anze ndi sayidi eri ey'omugagga munnaye mwabali abasayidi y'obwavu mugenda tugasa kireka omusajja yangulira kanyama naye ng'ebyo byonna bivudde mu muddu kwekuza na kweraba nti wakitalo mukadde wange Sheikh Hamza nja kusaba mu bigambo bibiri insha Allahu taala onsibulire kubadde batula ku lutimbe gaggadde beerayo n'ekigambo kimu wasuya ya bigambo bibiri gy'ompeera babadde batula ku lutimbe gaggadde ku nsonga eno yennyini gye tuliko eya surati rahma ey'okuyunga oluganda. Naam, alhamdulillah baganda baffe mikwano gyaffe abantu baffe mwenna bakyala baffe abatuwuliriza n'abatulaba ku Labaika Islam Media nsaba ffenna tubeere nga tugezaako mwaka guno 2024 okubeera nti tugezaako okubeera nti tuba abantu abalina tawadhu abantu abagonvu wabula ate tubeere nga twewala nnyo ekintu ekitibwa okubeera nti tuba ne takabburu okubeera nti weetunulira nga ali waggulu ku banno okubeera nti owakanya amazima okubeera nti olaba nti banno oyina kyobasinga wabula tetunire tubeere nti tuli ku level yemu ne bannaffe tujja kubeera nti tubeera mu abo abawanguze wa Allah saba Allah w'ekitiibwa abeere nga atuwonya nga tulabye mu hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu nti omuntu n'aba alina akantu katini nnyo nga kalinga empeke y'akalo then nga kasinga n'empeke y'akalo obutini tagenda kubeera nti ayingira ejjana alina takabburu saba Allah w'ekitiibwa abeere nga agituwonya abeere nga tuteekamu abo abagenda okukontinuinga okubeera nti tuyunga oluganda saddakire baganda baffe tubeere n'omukwano eri baganda baffe insha Allahu taala Allah ajja kubeera nti atusiima insha Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Oyo nabadde mukadde waffe Sheikh Hamza Semogerere g'omusiraamu n'atali ampuliriza oba ndaba ku lutimbe gaggadde ensonga zino zetujja tukoonako zitwale nga nkulu olwo nno Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaakusiima Allah agenda kukujja mu bizibu bingi bw'onaawe lwagisa takabburu ne kuva mu kifuba ogenda funa ekiyitibwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate okutya Allah subhanahu wa ta'ala ye source y'obuwanguzi mu nsonga zaffe z'edduniya ne akhira saba wakitiibwa Allah jalla jalaaluhu Allah ayongere batukuumira emikutu gyaffe tubasaba ekintu kimu tugenda ku YouTube okonekkade osubscribinge emisomo gino bwe gijja gibeere nga gikutukako nga notifications ozifuna genda wali ku TikTok Labaika Islam Media obeere nga ate olikinga page yaffe otambule naffe videos kweziri zonna nga bwe tujja tuzitambuza ku TikTok ojja kuba ozifuna bulungi nnyo gwe yandyagadde okubeerako n'ekyobuuza ku mitimbagano egyo gyonna ku handles zaffe teekayo ebibuuzo byo teekayo comment yo tujja kubeera nga tugisoma wekiba kibuuzo tujja kubeera nga tukiddamu nkujjukiza titusibamu ensimbi bakadde baffe aba Labaika Travels wali ku Cham Towers Shopping Mall Russell Road office number 221 ku ground floor gendawo obeere nga ate otandika kuteekayo akasenteko okwewandisa mu lugendo lwaffe olutukuvu olusembedde olwa Ramadan mu mwezi nga gumu n'ekitundu tujja kuba ate insha Allahu taala tuyingira Ramadan olaba otya nga naawe obadde mu abo abanaamalirako Ramadan mu bifo bino ebitukuvu Rasulu sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti umura y'omu Ramadan omuntu singa umura yagikola n'agoberera amateeka obulungi abalibwako nti akoze hijja wegatte ku lugendo lwa Labaika Travels Ramadan insha Allahu taala obeere ng'otambula naffe baganda baffe aba Halk Media Uganda Limited wali ku Nasser Road ekizimbe Printers Arcade omwaliriro ogwokubiri office number U9 gendawo bakwasaganya ensonga zo zonna eza printing indoor ne outdoor branding essomero lyaffe wali ow'obulenzi Ainu Shams schools agonno masomero gaffe nursery primary kano omwaka guno twakuleetedde secondary wali ow'obulenzi masomero gaffe ga busiraamu ate nga gasambisa ebigere byombiriri secular ne theology genda wali ow'obulenzi obeere nga ate weewandiise enamba zaffe weeziri awo osobola otukoonako n'obeera nga ate naawe tukugatta ku masomero gaffe ago okubeera nga omwana wo abeera ow'omugaso fi dunia wal akhira kujjukiza abakyala wali najjeera aba Bewell Therapy genda wali najjeera ekizimbe TNT opposite Starbucks petrol station abakyala bujja kuba bafuna aba Bewell Therapy bakwasaganye mu nsonga zo ezikwatagana n'ekikula ky'omuntu oba ebizibu ebiri psychological mwebale nnyo mwebalire ddala
mwebale kukkiriza ne mutambula naffe ebbanga lyonna. Tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah abasiime era Allah abateere omukisa mu byonna bye mukola. Weekumire ku Labbaika Islam Media otambule n'okumanya ozoseetuko okuva ku ddaala ly'olikodde ku ddaala eddala ba'da Allahu subhanahu wa ta'ala. Omwanjuzi era omutesitesi abadde imaamu Chamtowers Bilal Asman Kitimbo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.